Mukwano gwange mulungi kwaniriza nnyo ku Delta TV tukale mu programu yaffe eno eya Mami Eyakolamu ngera amanya gange Mummty Sharita mazima wangu era nga mukamati programu eno ebeerawo buli Monday buli Saturday isaawa emu mpaka 2 ate olwo Sunday tuba tutuusaako programu yaffe ey'okwanjula n'embaga ey'abagole. Njagala okugamba repeat yayo eyashe eno ya Lwakuna ssaawa 3 mpaka 4 ate osobola n'otulaba ku YouTube Sharita's Show. Olunaku lwaleero munnange tugenda kuba nga tweyongerayo n'olugendo lw'omukyala tumumanyi ng'omukozi w'oku radio omukyala Dembe ng'akola ku Akaboozi morning show yaabwe naye ate bwe tumukyaliza mu shene ya Mami Eyakolamu netulabira ddala omukyala ow'enjawulo atabeera kunyumisa bunyumisa programu ye wabula akolera ddala. Wano we tuli dduuka lye baliyita Zai Interiors ng'era liri wano e Lubowa wansi wa roofing. Agenda kubeera ng'ayongera otunyonyola obulamu bwe nga bwabutambuza okutuuka ku kino kyalimu era ng'essanyu ly'alina kukuba nti akola omulimu gw'ayagala. Si kyekyo kino kyekitundu ekyokubiri era nga bw'oyogedde nti omukyala akola ku radio omanyi nga nyingira mu radio omwo ne mama wange yali takkiriza nti sobola okuyingira ku radio. Omanyi ensi etukyusa nze nali ndi musirise nnyo nga nkola ebintu mpola mpola naye ng'ebigambo sirina bingi naye nange olumu nsirikira ne ngamba ti oba ebigambo bivaawa ate nga binyuma ate oba n'essanyu n'okubira ddala olwali luli ne ngamba tyo nti kale ebintu by'ensi eno bizibu nti nali sisuubira kubanga n'okujja okusaba omulimu ogwo gwa radio gwalimu ngambe challenges oba nzite I call it challenges kubanga mu kusaba omulimu ogwo sinze nali wagwagala nzika nenagezaako kubanga nagamba mama wange nga ndi Masaka emugamba nze ngenze Kampala kusaba mulimu nangamba ngamba genda osabe mwana wange genda osabe ngera omuzadde w'omumanyi nangamba naye nkimanyi ogenda gufuna bw'atyo munnange nenzija neninya emmotoka nentuusa mu Kampala. Balina gomanyiye Kampala? Kampala mwe nasomera. Okay. Kakati nentuusa mu Kampala naye nga jjukira nti olwo Kaboozi mpya simanyi nga gye basinga okumanya ye Radio 1 ate tekyanzigira mu mutwe nti bali wamu nenoonya Kaboozi weri ningamba kati waliwo bambi omuvubuka obaali omumanyi Kayire yafa Mirinya ndiwulira Kisto Kayira kati nemukubira esimu ne mugambo wange yo Kaboozi erirudda wa ningamba nti gamba wa boda nga ne boda ntono nnyo mu kibuga gamba wa boda akuleete by then waliwo baali babuyitanga bu mate akuleete ku Radio 1 entuuka ku Radio 1 nenyingira nga wali abawala bannange ningamba bano naakolerawo kaakati nange Zai waabwe ne ngamba nyingiddewo mu kuyingirawo ne tutandika okukolawo interviews mukama wange nambuuza olwo nga simanyi na mukama wange by the way kyanyamba nnyo nali manyi nti mukozi munnaffe nangamba nti oli radio okola interview yali ani oyo olwo nga yennyini mukama waffe Maria Kiwanuka yatukozesa interview n'abalala abaaliwo. Wali tomumanyi mu kaseera ako? Nga namuyigirawa nga sina gye namuyigira naye natukozesa interview n'abawala abaaliwo munnange oluvannyuma ennyo nangamba nti nangamba Zaina mangi nnyabo congratulations nensooka nensirikira mu comment ng'olwo nsigaddewo nzekka bali bonna buli obwabadde bweyisa bwagenze bannange nasanga bambadde ngatto mpanvu zikomeeryo neŋŋamba wano naasobolawo naye nenzijukira mama wange kyaŋŋambye ojja gufuna bambi so mukama wange nampita nanyingiza mu ofiisi nambuuza gyobadde obadde ofuna musaala sente mmeka naye kakati nga omanyi ti omwana omugezigezi sambulira ntuufu nayongeramuko nange nangamba nti ezo obadde ofuna nemugamba ye nangamba zeyaŋŋamba omusala gwo nanyongeramu nensooka nensirikira bwe nti ezo zonna nangamba sente zino ampa zaaki ndazikolamu ekiki neŋŋamba ngenda zikola in fact yaŋŋamba walina emyaka emeka mu kaseera ako? Ebyo biseera nalina emyaka era mbutuufu nga tolina kyazikolamu? Siina kubanga ng'olwo manyi okuzifuna
nenkubira mama nge nemugamba oyagala ki ngamba nedda omwana omuwala abeera n'omufaliso ogugwe abeera n'essuuka abeera bigule obeere nabyo kubanga ebyo biseera era naye sinatandika kukola ki kupangisa wali obeera wani naye mbeera wakojja wange okay kakati akusala maroli nangamba tyo nti bigule ki mpolampola era nyingi nnyo nemugamba naye era kakuweeko nangamba kale naye omaze okugula biri so netandika mukuusa mu mulimu ogwo mukama wange nangamba zaina ogenda nga kukola programu yakumakya etandika saa 12 eggwako saawa ezi 3 naye tuba tukwetaaga saawa 10 kitundu ng'oli luddawa omulimo onaasobola okukeera nemugamba ti 10 kitundu nangamba ti 10 kitundu nemugamba mukama wange newezibeera 9 kiki nemugamba newezibeera 9 Sharita nze nayagala omulimu nti bwakeera ku makya olumu nga manyu kakati nga bwenva bingi titwali tutandika butandisi bwe tumaliza ne tudda mu shoprep ne tulaba programu gye tukoze ebadde etya nsobi ki otegeera ne programs coordinator ne tutandika okubeera nga tuyitamu wano zaina wandibadde okyusaamu wano obitegeera nga tetunafuuka kati basita kitegeera kati nga nenvangayo sawa nga 7 8 bwe gutyo naye nga bwefubutuka ku mulimu bwenti straight waka lwaki waka enkya nyina okukeera bakukimanga olumu bakimanga naye kati nagenda okulaba nga bwe babeera tebankimye tebampa ssente nfunako munakibuga mulaba nfunako nga bwe natunatunamu nembuuza bannange bwe batakima bawa ssente meka ne bambuulira ne ŋŋamba kyo nti nange tebagenda kuddamu kunkima kubanga batukimanga naye tebatukomyangawo kati nga ŋŋamba nze zino ze banampa nja kufikisangawo ezintwala ezinkomyawo kaakati mbuuza ng'ogenda otya ngenda okubuuza ku takisi ebyo ebiseera zaali nga zino special hire gundi ezo abuba zaali teziriwo ngenda okulaba nga baŋŋamba ssente nyingi neŋŋamba nenfunayo wa booda nemugamba nti omanyi nenfunayo omusajja wange nemugamba nti ojja kunonanga ssente saawa bwe ziti nze nkole ki nkuwenga ssente buli wiiki naye n'amanya nti omulimu afunyewo akalima ate akali permanent ate aba afuna kawamu naŋŋamba nja kutwalanga naye ng'ekizibu enkuba nga yatonye nze asikali nga musinga okwesabika nga nesiba bwenti nesiba nenyambala raincoat nenyambala olwo ati kapikipiki kakutwala mu mpewo empitirivu ennyo ekitegeera otuuke ku mulimu nga tetotobye kubanga tolina okubeera smart ate olina okubeera n'essanyu ate onaaliwo otya ng'otintima so kakati ng'enkuba emanyi okutonya naye era nga ngenda nenkola kuba omulimu nali ngwagala ate nnyo ekitegeera nga ngwagala ate nnyo kubanga nga nina ebiruubirirwa bingi neŋŋamba kino kangende nga nkole saawa 9 awo nga nze mbasookawo ng'omulimu ngwagala nnyo nayagala nnyo okukola so kakati mu kutambula okwo tuli mu kukola radio tutandise okubeera ng'etunyumira tumanyiddewo ne mukama ffe tutandise okulaba nga tulina that potential abantu bagamba tukuwulira tukuwulira nafuka tukuwulira amaanyi ne gaddamu okitegeera so kakati mu bbanga eryo lyonna ery'okukola ku radio tandise okuwulira nti kati nsobola nafunawo kale radio eziŋŋamba jangu otukolere era mbadde ngenda kukikubuuza nafunawo ku radio eziŋŋamba jangu otukolere naye mu kufuna omulimu nesuubiza saasuubiza na mukama wange mu mutima gwange nesuubiza neŋŋamba omukyalo ono ampadde omulimu amazima gennyini nga sirina kyemmanyi kubanga ne byenasoma birala saasoma media okirudde saasoma mass communication byenasoma birala biri eri mu business naye neesize nampa omulimu naye omukyalo ono saba katonda onsaasire mukolere paka lwendiva mu media nze nga nze negamba nga naye yenyini sikimugambye neŋŋamba kyo nti so bwe nafuna radio endala eziŋŋamba jangu okole naye nga mpulira kiri kye neesuubiza neŋŋamba yanjagala nanzikiririzaamu nga siina kyemmanyi bayithawe nga siina kyemmanyi era buli kimu nakitandika kukiyiga buyizi
okugamba nti otutte ku konso otegeera buli kimu nga njiga kiyige naye kubanga bwe twalinga ku buddu gye twalinga tuli eno ffe ngaali akontrolinga ebyo bimanyi Sharita radio zedde ezakugundi eri manyiyo wali ali mu control room yes yagamba kati koma sigino bwati awono no sirika oba okyaleeta ekigambo kyo no sirika olagami akuwadde ka sigino otegeera nalyo kagamba tandika n'olyoka otandika nakugirako bwati obijjukira so ng'ebyuma tubikola ki hands on eyo ng'eteriiwo so kakati nembera mwe najja wano mukwano omanye ekyuma tokimanyi beera mu studio ate nga aliwo ne programu gye nkola nzekka kati buli ngeri yonna olina okuyiga ebyo olina okuyiga etegeera ate owulira bulungi nga gwe yebalansinga n'olyoka okayingiza bwotinokaswedinga n'okola n'otandika okubeera nga like owulira omulimu ne gutandika okunyuma mukama wo n'atandika okukkiririzaamu abawuliriza kubanga Sharita nkubuulireko okimanyi okukonvisinga omuntu okuwuliriza leero n'enkya ne luli olina okubeera ng'olina ekyenjawulo va mu bino ebyokujja nino kyogenda kuseka otambula oveewo olina okuba ng'olina content ng'olina kyotugamba ng'olina kyotugamba kyotatugambye jjo so kakati tebyetaaga muntu ng'oli awo obwongo bwebafu olina okubeera ng'obwongo buzukufu nnyo nti enkya ngenda kwogera ki ye ngenda kireeta ntya mu ango ki ebyo nayo bino kubeera ng'obirowoozaako obeera oyinza okujja ewaka n'otuula n'ogamba nti naye kaakati programu yenkyenkya tugenda kukola ki tugenda kutandikira ku ki bwe kityo so kiki kyenkugamba nti mukutandika mu radio muno nga simanyi nti nange ndikola mu radio ne mmalamu ebbanga lye mmazeemu wakamalamu bbanga ki 20 years ndi mu radio and you're serving very well fresh and clean every day ne we renewing nogenda ne generation eriwo etutwala ku speed naye ne ngamba siva ku main ndakulemerako naye mu kubeera mu radio omwo n'omukyala gwe natuukirako nti kikulu nnyo nti kyanjigiriza nti omukyala akola ate n'agaggawala mukama wange oyo ye mukyala nti by then radio ng'etandika mirongo transmitter bikyankalanye nga tagenda kubira driver oba oliawo nga guse kiro saa 9 saa 10 yes ng'atuuse ng'ava kunona ba engineers baba tute ku mulongoti enagulu bagikoze biki kati bw'obeera ng'oli wano oba olina okufuna ekyokuyiga gera nogamba omugagga wakyekwatisddemu wakikoze ng'ate waliwo gamba nti bamuvuga ng'agivuga n'agenda nanona ba engineers n'abaleeta ne bakola ebyuma kakati gwe weebaka ki n'ebbanga lye nabeera nalyo ndalaba nga mu butuufu neetaaga okukola ki neetaaga okukola kubanga mukyala mukozi ate maama batugamba bayisa bulungi abayisa nga babebi teri amugambira ku bakozi ojja tukuwa omulimu naye maama naffe wafa tuyisa bulungi honorable Sema abayisa bulungi amina mashallah naye mu byonna kye namala okulaba nti omukozi tewetaaga muyisa bubi muyise bulungi ojja kufuna kyoyagala tewetaaga mutwala ku speed muwa obudde obulowooza ku bibye naye abeeko nekyayongerako kuba kakati like waliwo kyenzijukira nti waliwo nafuna omulimu nga bansuubiza ensi neggulu nali ngenda twabiwulirako mwabiwulira are you serious twabiwulirako kakati nga bansuubiza okumpa ebintu bingi nensirikira bwe nti kubanga like bwe nazaala omwana wange owokubiri yampisaamuko bubi bambi naye omukyala yambeererawo nnyo nangamba ati Zaina genda bakujjanjaba engeri nje nti ndiwasiza yangamba nti Zaina toli bulungi naye genda omule bw'oliwulira nti oteredde olijja n'okola Zaina nkukakasa omulimu ojja gusangawo nabeera mu liivu ndoza emyezi gyalinganga 8 ku 9 naye ng'akubirako oli bulungi kati owulira otya ekyo kiyandaga kyokka nagamba nti mbutuufu mukama wange ngenda kukolera ani yakutuliramu akaseera ako ebiseera ebyo waliwo omukyala bamita nakakaawa oba amulirako balinga bazanya emizanyo kati simanyi wajali naye nga ebiseera ng'ajja n'atuuliramu so nembeerayo era bwe nabeerayo nentuuka nenkola ki nenterera nenkomawo nenkola ki nambuuza oteredde nemugamba nti nteredde mu kaseera ako balinga bakusasula omusaala
era we nagamba ngenda kukukolera paka loli ngamba nti obanze paka lwe nagamba nti mu butuufu ekituufu kiri nti oba oli awo ntuusa okusiibula oba oli awo naye n'olulimi luno ogenda okusituka omugamba nti njagala kugenda buli wembe kibeera ng'ekijja neŋŋamba naye mugambe nti ndagawa ate ng'okola hours ezo nkola hours kati tukola hours 4 from saa 12 to saawa 4 naye ofuna ensonyi n'ogamba nti mu butuufu ngende mugambe nti ki ndagawa kyekintu kye nosooka n'ogamba nti ndowooza oba kale kankole oba omwaka ogujja kubanga opportunities gye ziri naddala nze kati opportunities nzifuna saagala kugamba manyi n'omuntu obutasima si kirungi katonda abantu abandeetera bali potential buyers kwegamba ba potential clients akwera ddala sente nungi okitegeera ndinandibadde ngamba kyo nti kangende nange ntule muki mu byange naye mpulira nga njagala oba nkere ku makyankole ntya lyoke mugambe nti ngenda simanyi n'ekyo nakyo nakirekera katonda nkimanyi kiseera kijja bwe kirituuka era ojja kimanya nti kituuse era okimanya nga tiwali nakukaka yadde okola naye mu bbanga lyonna lye mbadde n'omukyalo oyo okubeera nga mukyala mukozi muyigiddeko ebintu bingi obutanyooma mulimu nze Sharita olaba ebintu bino byonna siwali bwentuma tewali nze ngenda mu shawuli yako nengenda nosanga mu shawuli yako kubanga nyina byenjagalayo ebitali nakasero ngenda mu kisenyi kubanga nyina ebintu bino ebyakomerera bino bye bayita okuweesa nyinayo obuntu bwe mbanjagalayo nga baweeseza buweese okusinziira ku kiki mba ngenda okukola kati bino maliddaadi ono nga tompanvu nziteeka wali nosanga mu sapatu n'olumba wansi eyo notasobola okutegeera nti ze Zaina ate munaye nekinyanguyira kubanga abantu mbayitako nga tebategedde nti oye Zaina oyinza n'oganga bakugeya twawulidde kaboozi ku makya nga naye akakazaako kakati naye ekyo nekibeera nga kikuyambako nti ofuna kyo weetaaga ku ssente kuba nange ntuukayo nenkaaba nemugamba naye naawe nsaliraako naye kakati Sharita wagenda ate ye tasobola kulamuza kutuuka ku ekyo n'okutumaatuma butumi ate bagande museera nnyo naye nze ŋŋenda nembaawo ne baŋŋamba kyo nti omanyi yensonga lwaki yagala kufuna mulimu ku TV ku talent gy'olina saagala kufuna nnyo omulimu ku TV bajja kunemesa okulwanira embaawo ffe tulwanira mundeba tulwanira nwanira embaawo nnyo kitegeera tulwanira nwanira nogamba nti emmotoka eze tubadde tugirinze okumala ndoza weeks 2 okitegeera kuliko omugavu banga ebintu byenkola bya mugavu kuliko omugavu ng'olina okugenda munnange okubeera nga oguguumiika kakati ebyo byonna byonna Sharita ate yetabisobola ebyo kati okitegeera nti waliwo ebintu ebimu nembeera nga ngamba sijja kubeera mu limelight olw'ebyo byenjagala ate okukola ki okutuukako nga te byebisinga kiri nti neeno gyendaga nti temwegenda kutuuka kubanga like abaana abato basomye abaana abato bagenda kujja nga balina content ng'ebyaffe tonyumya okitegeera n'ensi ekyuse by the way Sharita tulina okulowooza nti gye bujjako emyaka egitali wala nnyo radio zigenda kufeedinga TV zifeedinge abantu babeere nga bali ku simu zaabwe ku YouTube Facebook TikTok kati ulira podcast simanya biki ebyo byonna byayingiddewo okitegeera ebyo byonna byayingiddewo kakati bigenda kutuuka nga abantu abagenda okubeera mu gundi mu business eyo okitegeera oba mu media nga balina okubeera nga balina equipments nga z'amaanyi nnyo nga kiba kyetaagisa nti ojja kusobola okukavaringa Uganda yonna obeere nga ono wa YouTube olina omukubiraawo abo ba CNN ba Sky BBC biki abo be bajja okusigala mu business kubanga yasobola okukavaringa ensi yonna of which okitegeera so kakati era omwendo gujja genda gusalika mpola ate era wabeerewo solution mukama waake era ku makya agambe seetaaga abakozi 20 neetaaga abakozi 4 bammala kuba basobola okukola kino na kino na kino na kiri ensi egenda efunda ng'era wolaba nti n'essimu nga zijja olinga agamba nti sha omuntu ng'asobola kwogera naye omutyatya ali e Bungereza okitegeera ng'ayogera atya naye nga tasasudde oba biri bye twagulanga airtime simanya biki naye kakati oyogera n'owulya nga gw'ogamba nti bannaye nkooye ne video ng'omulaba n'omulaba
so ensi egenda efunda kati mu kufunda olina okubala ki ekiddako ako nkaagadde katugende mu bulango ate bwe tukoma wagenda atubuulire nti obala otya ekiddako mami eyakolamu katikomewo omukwano